Kadama TV waliwo audio y'Omwarabu egenda etambula ng'ayogera nti gavumenti yagaanye abaana okubeera oba bakadaama okubeera nga bajja mu Saudi, yakkiriza ba Ethiopians bokka. Audio eyo ng'era bulijjo bwe tubagamba nti ezo audio zibeera za bulimba. Zibeera za bulimba lwa nsonga byonna byayogedde awo ate biri vice versa. Uganda nga yo yeyagala okusooka etunuulire bakadaama kuba agenze n'agamba baba stoppinze lwakuba waliyo cases nnyingi. Ngenda baplayingira audio baba stoppinze lwakuba cases nnyingi eziri ku poliisi nga zikwata kuba Africans bonna, si Uganda yokka, nga zikwata kuba Africans bonna nga balina emisango mingi ku poliisi ne runaway nabannyonnyola oba nabasomesa ku musango gwa runaway. Kitegeeza nti Kadaama yajja mu nnyumba n'addukamu n'agenda n'atandika okukola ebibye. Ogwo omusango gubeera gwa runaway, ng'omusango ogwo Omwarabu bw'aba ayagala asobola okubeera ng'akuwaabira mu kkooti ne mutunka naye paka kumuddiza ssente, gwe gwa runaway. Naye nga in most cases Omwarabu taguwangula lwakuba babeera balimbalimba, naye ng'Omwarabu kizibu okuwangula omusango ogwo kuba omuntu agenda okubeera ng'adduse mu nnyumba abeerako n'ensonga lwaki yadduseemu. Ky'oba olaba nga weeguli baaguteekawo naye tewali Mwarabu yali aguwangudde. Era bagenda okukakana nga balaba ensobi evudde ku famire eyo Omwarabu gy'abadde African gy'abadde akolera. So voice note eyo ngenda gibaplayingira ng'Omwarabu ayogera, naye nga kye mulina okumanya nti Uganda yo tegenda kuzikiza, erina okusooka emanye. Kati agambye nti waliyo abaana bangi nnyo ku poliisi, ku Ministry of Labour, ku deportation camps, era y'ensonga lwaki Uganda eyagala kumanya lwaki abaana bano bangi nnyo abaagenda okukola, ate lwaki abatagenda kukola ku poliisi nti bapoliisi lwaki basinga kubeera abapoliisi. Kuba kati ojja kwesanga nga bakadaama obungi abakadaama ba Africans abali ku poliisi bagala kusinga na poliisi. Oyinza okweza nga ka station kamu nga obungi bw'abakadaama buli obusinga n'abapoliisi. So Uganda bwe yagala okumanyira nti bannayuganda bwe twasukuma okukola nga tetwabasukuma mu bapoliisi, lwaki bali ku poliisi bangi, lwaki bali mu deportation camps nga tebalina misango gye baakola, lwaki babasanga ku street, lwaki omusaala gwabwe mutono, lwaki emyezi egisooka bakadaama bayisibwa bubi, lwaki bwe babeera bamalako contracts zaabwe Abawarabu si babasasulira tiketi. Mujjukire nti tiketi si zonna abasinga bakadaama bazze Uganda be bazeesasulidde. Waliwo ne Kadaama awo agambye agenda kutunda ku bintu bye yali yakoze abeere ng'afuna ssente za ya tiketi. So yene ensonga lwaki Uganda eyagala kugenda mu maaso ebeere ng'enoonyereza kikyamu ki ekiriwo, si kusukuma busukumi bakadaama bagende mu maaso nga bagenda mu nsi z'Abawarabu ezo. Tulina okumanya nsonga ki, lwaki bakadaama babonaabona, lwaki Kadaama bw'agenda ku embassy n'asaba obuyambi bamugobera wabweru, lwaki embassy Omwarabu bw'atuukayo ate gwe batwala ng'ekikulu. Okitegeera, lwaki bakadaama bali wansi wa miti mu kifo ky'okubeera nga basula mu nnyumba, lwaki tebalina shelter. Okitegeera, by'ebintu bino bye twagala okubeera nga Uganda etunuulira. Era tebabalimba Abawarabu ne babalimba nti bo be baatugaanye, ate nga tebabalimba nti tusazizzaamu ddala nti tewakyali bakadaama bagenda Saudi Arabia. Twagala kusooka twetegereze kiki ekigenda mu maaso. Kuba bwe tunaamala gasikumayo abantu tujja kubeera nga tubasukuma mu buzibu. Sooka tunoonyereze lwaki bali ku Ministry of Labour bangi, lwaki bali ku poliisi bangi, lwaki bali ku street bangi. Kankuplayingira Omuwarabu ono yabadde alimbalimba naye nga bino byayogera bifu, si bituufu. What I was talking to you, our government stopped housemaid completely from Africa except Ethiopia. Oyo mulimba. Gavumenti ye tenaba kustoppinga. Okitegeera yagamba mbu Ethiopia yokka oyo alimba. Kankaddemu. What I was talking to you, our government stopped housemaid completely from Africa except Ethiopia. Because too much run away, especially from your country, too much run away. Understand? And too much cases in the police, the Ministry, Interior, and Labor Department. Too much problem. So, this government decision is stop from all Africa except Ethiopia. If you have any good agent Ethiopia, we can do something. Otherwise, forget about Kenya.
These ladies will not go to medical because not allowed. So why we make medical for nothing? And then something happened later, after 1 month, 2 months, I don't know. But this is for time being happen now. This is the problem.